Kitongole ekya Uganda American Rescue Fund kitongozezza kaweefube w'okumanyisa n'okukunga abantu ku kirwadde kya Sickle cells mu ggwanga lyonna. Kaweefube ono agenderamu okuyamba abantu abalina ekirwadde kino n'okulaba butya bwe bayamba abalwadde ssaako ne famire ezirina abantu abalina ekirwadde kino. Sickle cells bwe bumu ku bulwadde obutta abantu ng'ebiseera ebisinga bano bafa lwa butamanya ngeri ya kwejjanjabamu. Okusinziira ku Dr. Lukia Mulumba, kaweefube ono agenda kuleetawo enjawulo mu ngeri y'okuyamba n'okumanyisa abantu butya bwe bayinza okuyamba abalwadde. Kumpi emitwalo 25 oba emitwalo 2 abaana emitwalo 2 balwala buno obulwadde ate n'osanga nti bano abaana tebalabirirwa bulungi ate n'obulwadde bwa Sickle cell buno bwe twayogeddeko buli mu bitundu eby'enjawulo nga bw'osoma nti mu bitundu bya East, Central ne North nga buno bulwadde busingamu obungi. Mu Uganda, abaana abasoba mu mitwalo 2.5 bazaalwa ne Sickle cells buli mwaka. Ebitundu ebisinza okukosebwa n'ekirwadde kino mu ggwanga mulimu Bundibujo, Buliisa ne Namayingo. Bano bagenda kukebera abantu ku bwereere era bafuna obujjanjabi obutandikibwako. Enteekateeka z'okukebera abaana abaakazaalibwa n'abo abali wansi w'emyaka 10 zigenda mu maaso mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusinziira ku Dr. Charles Kiyenga. Banga Sydney liise tumaze twakola survey ne tusobola okutegeera obungi bw'obulwadde buno n'engeri gye busaasaanye mu ggwanga lyonna. Era bwe twamala okufuna amawulire gano gonna kituyambye ffe nga Ministry of Health okuvayo ne programs nga zifokasinga oba nga zitekesera mu bifo ebyo obulwadde buno gye businga okuba obungi. Abazira kisa bakubiriziddwa okuddukira abalwadde nga bayita mu kusonda ensimbi n'okugula ebyuma ebineeyambisibwa mu kukebera ekirwadde kino okusobola okuyamba omwana w'omuddugavu ku lunaku luno. Abalwadde ba Sickle cell ennaku ebayonka butaaba omuli okugoba ku mirimu singa kizuulibwa nti balina obulwadde buno. Bagamba nti eddagala lyokka eriwonya ekirwadde kino kukyusa busomyo kyokka nga nakyo kya buseere. Obulwadde bwa Sickle cell buzibu okusanga mu Uganda abantu abasinga basosola nnyo obulwadde buno. Era omuntu omu wabanga mulwadde mukama we engeri gy'olwalalwala buli lunaku omulimu guyinza okuba omuzibu okukuba okkuluma. N'omuntu kennyini akulabirira kennyini oba obudde mu ddwaliro ku Mande n'oddayo ku Lwokubiri oddayo ku Lwokutaano akaluubirizibwa oluusi okuzza mu ddwaliro. Kyekizibu ekisinga abalwadde abasinga ba Sickle cell okusinga okusanga. Olivia Nakate, WBS TV.